olunaku lwabadde lwajjo omukulu Ssuuna yayimbidde mu Genosale akayimba Genosale n'akazalawa naga Ssuuna byayimbye temuli ate nga Ssuuna tumutwala ng'omuyimbi. Ekyokusooka tubeere ba mutima, waliwo okukolera ekintu okukolera omuntu ekisa ky'ettima. Kakati nze sobola kukola ekisa kya ttima eri Ssuuna ne samubulya mazima ekituufu Ssuuna ekitone kye si kyakuyimba. Wabula tekitegeeza nti no tetalina mugaso mu music. Bw'otunuulira Ssuuna kyalina okukola mu music yandibadde ng'ali mu kuteekateeka music so si kumuyimba kye tuyita production. Kubanga bw'olaba ekintu ekyali ku Ssuuna nga kiri musical kwe kuteekateeka omudigido ogw'oluyimba nakudata bw'oba oli awo olumu ku luyimba olw'ettutumu olwaleeta Moze ne Wizo okitegeera. Naye kati bw'olaba byonna byonna gy'onoogamba nti zino Ssuuna yaziyimba giba midigido egyakolebwa abantu abalala ye n'ateekako ebigambo ng'akola mu kye tuyita autotune. Guno omulembe si gwa karaoke box, ebyuma bya karaoke byaggwawo dda. Guno omuntu oba olina okuyimba ng'oyimbira ddala. Bw'oba oyagala okugeraageranya akayimba ka Ssuuna ke yayimbidde gye n'aka Operation Wealth Creation era kafaanagana n'akayimba ka Bebe Cool. Bebe Cool ye muyimbi w'amaanyi naye akayimba ke yayimba mu Serena 0-6 kakali ono yagambye Wealth Creation era gye n'abadde ki kanga owulira ddala ng'omuntu abadde anywedde mu bbala n'atandika okuyimbayimba ebintu. Kakati kirungi baalyose ne bamugambako. Kati ekyokubiri babayimbi balemu okutussuuna kati ngenda mugamba nga muganda munnange bweyita omulangira bweyita omugagga totanakantula bweyita omulangira teweeyisanga muki nga mukopi okuba kuswaza Buganda ebintu ebimulemu byeyita naye bibafuukira ekizibu. Aye gwe mulangira ogenza osuze mu loogi emyezi 2 oyagala kulaba muntu kusabiriza ebintu mubireke Ssuuna. Kirala kino nkyogera without fear or favor. Era sina kyenkitiddemu jeno kyekizibu eri music industry yennyini bino ebizibu ebirimu ye yabireeta ate era kaakati ya creatinga chaos ate kati ali mu kudduka mu chaos era bamusabiriza bamusabe okitegeera kubanga jeno yatulowoozesa nti nno omuntu alina okuyimba oluyimba oba ne yeeyita promoter najja n'akola kinaamusaba which is not right. Tosobola kukuza society teri muntu yayagaggawadde lwa kusaba teri society beezlwawo yakuweebwa ne charity organizations ebitongole bibabudabudira abanaku omuntu ow'empisa embi asigala wa mpisa mbi ekiro emisana mu kyaki mu masaŋŋanzira ne mu kibira. Kati omuntu asaba era ajja sigala ng'asaba kyova olaba jeno kino njagadde gwe abantu bano bakustressing obeegobere era jena ayinayo n'abalala abajja mu stressing abajja siba basibe bana bagenda ne bavuma abantu ne bagamba tukolera gavumenti ne babookyayo ne babeera ku TikTok abalala babeera ku radio nga bavuma abantu abalala babeera ku TV nabo bajja kufuuka ekizibu abo banaasiba basibe banaalekera okubawa oba banaakyuka ne bamuvuma ekitegeera abo nabo bakole ki bayige. Tulaba abasindika wa Kenzo ate abamu bazala wa Kenzo ate ne batamuzalawa kino kabonero akalabika akategeeza enneme etalabika. Esente zibawa Kenzo tezisobola kumala ezo sente z'obuwa arrangement ey'obuwa tesobola kukola. Arrangement erina okukola ye ya sako system ate sako tebeerawo nga wali abateerayo sente ne mugabana sako bagicapitalizinga ne sente ezisooka mmwe bennyini abali mu sako mulina okuteekayo omusingo kiki ekijja awo sente muziwa ekitiibwa n'ekirala ate ne mweyongera kukola nnyo. Kati bano abayimbi tebategeera nkola ya sako. Omuyimbi asuubira nti sako ogenda ne bakuwa n'ogenda ne weekubakubaako ennaku n'otazaayo which is wrong. Era gy'obola nti Kenzo obuzibu bwagenda osanga nti essente zonna eziyise mu gavumenti ezibaweereddwa zigenda mufuula muddu. Ezo empisa embi nazo zituuka ne ku ngabana oli agamba ffe tuli banene ffe tuli okitegeera n'abeera bw'atyo nti ne bwe baagenda okulaba President Museveni
omuyimbi abamu bejjamu wali nga nfe muzeeyi twagala kulaba byaffe ensonga ezaffe zondala paka lwe bagamba munadda nakati no tebaddanga naye tebaddanga mubayita kati so ekisooka abayimbi bali naturally disorganized abayimbi be bantu abagwa abayimbi be Uganda si be bantu abali prepared nti bakeera ne babateekateeka nga boolaba ab'amawulire nti babasomesa ne bamala bafuuka abayimbi abayimbi ba Uganda be bantu abakeera oli ne yeesanga ng'akubye kinnawolovu era oyo mwana wa kinnawolovu nabadde ngamba omuntu nti kati yatomedde ssente bw'atazikolamu nga bw'alifa kati wano gino emyezi gino ebiri bagenda bookinga nawolovu $2 3 naye bw'atabaako kyazikolamu ojja kuwulira nga naye agagaga nange kale ffe temutufaako twabayimbira toyina gw'oyimbira weekolerera era you do not sing for anyone oyimba ku lulwo gavumenti tetuyambye nga bwe yayamba bantu abayimbi ekintu kye bagatta ku ggwanga ate tebakikola abayimbi kye bagatta ku ggwanga kye bongera ku Uganda abantu abalala bonna kye bongera ku Uganda ekitegeera ekintu ky'ogatta ku Uganda kuwa musolo kino kyo nkibaddiramu teri yakutuma kuyimba gwe owulira nga ku kuyimba tetukuyambye ntuyambe lunda embuzi tulye ennyama genda okole ki genda osibe beeti osibe akapapula ffe tulina wano akapapula ennyanda tubayamba nako babuulira ekyokukola genda ovuge board lima genda weesimbewo ku bwemupi ebintu byokola bingi omuntu wavayo nakubuuza tuwa ennyimba za Ssuuna 2 zeyali ayimbye nezikwatako nezinkwatako teziriiwo nze mwagala nnyo ng'omuntu naye si muyimbi bino abireke si kwe kuyitibwa kwe amafuta ge tegali awo. He can make a good producer. He can make a good producer. Sooner can make a good parent. He can make a good choreographer. Ukati kurinya liyakola we tono nabira nga atambula mu masomero nga conducting music abayamba okula. He can make a good studio. He has not been lucky in music. Basically nebo tumunyize nnyo. He has not been lucky.